nga nina ebintu byange byenjagala okubuuza janani luumu olwo gwe twakuziza olunaku lwajjo olunaku lwakulizibwa na mu State House kikyama yali w'amaanyi nnyo nnyo byemuyigamu temubiraba Amini yalina credible information okuva mu Batanzania era Abatanzania bwe bajja wano bwe bagenda mu State Research Bureau bazuula startling evidence. Amini was communicating with the Tanzanian top security officials, including the army. Tanzania bali benyeddwa nyerera kusasanya sente kubagwira. Kakati nabandi basalawo bakomewo. Bana Uganda effort kuddaka. Kenya bali babakwatirayo baleeta kiri Balaka. Balaka ekiri temukyamujjukira. Baleeta Jolejo ekiwonoka. Jejjo wono kiwonoka. Kiriowa. Baba komyangawo wano nga baba komyawo okuva Kenya yonna bali baddukidde kati Abayisirayiri gundi bwe yabatta Hitler bagenda ku lisozi Ziyoni ne bagatudde ewaffe bati tuli safe bakite tudde ewaffe gyobala bagita Zionism kati effort okuva mu mwaka gwa 75 baali bakomawo kujja Amini kabategedde nti Israel they are not tekyali safe. President Museveni yenyini mu kitabo kyagamba naye yakwatibwako security ya Tanzania n'omukuba mu kkomera. Tanzania yalizweeko fed up nga Nyerere akwata abakoya abagwira Frontline States baavu bali kuki ne batandika against the foreigners. Nakati lumu bw'okola ekintu kikuba akafayalinga Obote bamuambira Singapore. Minisita be bonna ba William Kalema abaana be yali nabo. Luno omukyalo omu yali aneereka mu nemugagwe nga nnaku batudde. Tewali munyonyi y'Obote. Waliwo omukyalo omulala nemugagwe toneerekangako. Obote bagenda omuwamba tewali na mmeri ya Nairobi. Well, you don't know your history. Kakati Obote bw'ategeera nti bamuddukako ne bayiye enkola bawandikanga amabaluwa mu post office webala obuyambi bwe yatuwadde Amini n'abasala binayisa admitted it at the conference center. It was a strategy. Omulembe ogwo ne bakuula emmwanyi mu Uganda wafu wali emmwanyi nnyingi ne bazikuula to deny Amini money 75 yali mu boomu y'emmwanyi kakati Amini naye afuna ekizibu gundi yali amuwambi kyali Salube kyembagamba nti kasita musigala mwokka mulwanagana mukazi bwaloga abaana babajjabe asigaza abalenzi babiri ababe omwatta munne Kaine yatta Aberi ku nsi why bali balwanira nnyabo omukazi osoma akatabo kange the politics of how akazi politics rules nations nkulaga Rwanda ludda okasa mukola akazi kati abanobbi bali bakoze akazi Musafadisi n'amuteeka akabenje kyali Salube n'amutta bagala kuwamba Amini munubbi ku munubbi kakati ebyokulwanyisa byo byajja Amini yategeera ebyokulwanyisa bizze why njagala ombuli enjawulo yambayo n'Amini gwe gimbulize but he is attacking religious leaders. She doesn't know that once you silence the opposition religious leaders come in. Bwogoba abakozi bonna ewaka n'abantu ovuma mukazi wo komwe musigaddewo wekka tokyalina gw'ovuma. Yes, it should be encourage the opposition to be vibrant. Kasa opposition efa bannaddiini nga bayingirawo kakati baatunuulira olukuŋŋaana lwatula mu State House. I think I'm right ne baga nti ebyokulwanyisa byaze bijjidde ku train naye tulina Maria Mungu Kassim Wabula ne Idi Amin ne batula mu State House. All the evidence the Anglican Church yali eyingizizza ebyokulwanyisa kakati Maria Mungu naga tumusale noweerubaga tumusale Amini n'akaaba weerubaga talina bizibu bano ab'ennamirembe bano betuba tukinja Amini akaaba yakabira gundi era mwanange ebintu byensi kyebibeeredde. After that meeting Kassim Wabula drove to Natete at midnight, picked a strong Catholic, went to
the Cardinals Palace at night. Namugamba olagawo tenkyandagala omatovaawo era bafulumya story mu munno tikalinaali avuddemu ekisujja takyagezi naye nga baali bamuganye bagenda musena olwani yaliko by then nsubuga kakati what do we learn why is it room important ekyolaba Church bagituuma room house yatunda nerinnya ne balijjako Matadom is taking a center stage in Uganda for commercial reasons. Nti tunuulira ekigwa ky'abajulize Namugongo bakatuliki bwe baasooka okukiteekamu amaanyi. Why? Vaticano yafuna information in 1969 Yamini yagenda kuwamba government mu 71 ensagi fule y'abasiraamu Papa najja create strong monuments that make it sure that this country does not turn into an Islamic state. Papa yajja n'akiisinga ettaka n'akolaki nze taata wange yali agoberera ebintu amawulire nga somo oba yampa assignment kuwuliranga radio nga ngobye mu byakatemba ne baga nti I recited a poem to Idi Amin in his P3 na defeating abaana bonna mu province and it stuck in my head. Amin nankwata mu ngalo yes nenfuka wa kitalo nnyo mwana yakuta Amin mu ngalo but my father was a wise man yangamba kubolemera mbya katembo jja kubeera nga kabaya yali musajja wa kukyalo ng'ayimbira mmere so to occupy me he directed me to listen to radios and brief him whenever he comes back biche bibaddewo mawulire kakati nkugambye nti buli lwoddira opposition n'ogirwanyisa it retreats mu ba religious leaders bannazaala bwe botasobola kukwatako kati what do we done from Amin mbagambye nti ba matters bali isu y'abaki y'abakatuliki why obukatuliki bwatula ne bubala how do we make Catholicism acceptable to nani ba Yudaya ne bagamba mujjeyo omuntu okumugamba nti ana owekyasa ekyokuna watalabako make sure that you canonize Africans be balabako. Is it not strange ti Nyerere atuse ku sainthood Nyerere omutuukirivu tetugenda musaba abajulizi kati osanga Karoli Lwanga muzungu Kizitunga muzungu these names have been recognized by the Vatican as Catholic names. Why? Osome bomanyi tinabo bakola ki bakola ebyewuunyo kakati imagine kali nali nsubuga yalama ne bamuzeeka mbakateyamba but the Vatican delegation went to Masaka exhumed the remains of Monsignor Ngobya kuba akola ebyewuunyo kardinali takola ne banona n'omusista Kenya bano nayo kardinali Otunga bagenda omuzeekulayo nga kofini ye yetolodwa ng'enkuyege zakikolako kulosi era ne bamutwala kakati Matadom eno eri mu ssente tine saidi y'abakristaayo that had been neglected nkoyo yagiteeka mu ssente for tourists to get money ne rumu bwali ti where a country does not have heroes it creates heroes ekyo mbyobufuzi tukimanyi a country without heroes creates heroes nti musaazi ng'omuzeeke kollo yakolaki what did he do if you read the history nti gundi Kamya Agustino ne yali omufere ng'ayisaitinga Abaganda balime kugula bintu by'abayindi ng'abijjayo ekiro waliwo no kikazi nga bakiyita mmere enkata ku bulirale mbotola n'abotola enkya ne kikoza Kamya Agustino yali kumwanga ttonga mufere ng'ayisaitinga Abaganda balime kugula mu bayindi ng'abayindi babimuwa ekiro kati kinkata ne kimuketta mwete mwakirabako kyakoma ku mulembe gwa Binaayisa nga bakiyita mbotole kyakankanya Kamya buli we yabeerangawo nga kijja mbotole era nzembaga nti omusajja omwezi omwana akuyisyamuko omusajja n'omutwala mu kifulukwa bwakusaba paani muwe ayinza obyogera mu mbotole